this issue. Parliament olunaku olwaleero nate ezzemu okubaganya ebirowoozo ku bigenda mu maaso e Makerere era nga babaka ng'oggyeko okuvumirira amagye okulumba abayizi. Bagamba nti n'obukulembeze bw'e Makerere tebukoze kimala okulaba nga buteeseganya n'abayizi okugonjoola obutakkaanya obubaddewo ku nsonga y'okwongeza ebisale. But what is happening right now, the students are not properly and sufficiently consulted. If only these 15 girls were listened to, the situation would not have reached where it is now. Right, Honorable Speaker, as we speak right now, the Guild President of Makerere University is nowhere to be seen. How do we justify the 15% increment annually? In my own view, Right Honorable Speaker and colleagues, this increment is majorly affecting the poor. Abaka bagamba nti mu kumalawo obutakkaanya abakulira university balina okulekerawo okugoba abayizi era n'abayizi bonna abagobeddwa bakkirizibwe okkomawo mu university. We have a Vice Chancellor who is suspending students right from their comments on Facebook and Twitter. Makerere University is a center of excellence, academic freedom, freedom of speech. And when we booed the president in 2000, and Ndugurugunda was there, we were never expelled. Article 42 is very clear, Right Honorable Speaker. The Vice Chancellor sits in his office, unilaterally decides, is the complainant, is the judge, is the prosecutor, is the witness, unilaterally decides to expel students. Olina okugamba abaana ekituufu kiki kyaleese ssente ezo okugenda waggulu. Bw'oba togambye omwana kiki kyaleese ensonga eyo ssente okugenda waggulu. Kati oyagala omwana ayogere kyeka. Ninga gavumenti yonna gisabadda ku floor ya parliament wano bwe nategeeza Minister of Education alivaayo ddi alangirira ebisale ebisaanidde okusasulwa mu masomero agayambibwako gavumenti ge tuyitaga gavumenti. Kwesa nti essomero ya gavumenti esasula abasomesa yeegula kompyuta yezimba ebizimbe naye ebisale byaga tebiduumuuka n'okwagala okusinga ag'obwannannyini. Tuba twogera ku nsonga ez'okuyamba omuntu wa bulijjo, abazadde abava mu byalo, abateesobora, naffe tuba tweyambako kubanga pressure naffe etusanga eyo nga baagala obuyambi kuva waffe. Bw'olaba private universities zisobola okulwaninga universities zaabwe bulungi nga tezirina obuyambi bwonna obuva mu gavumenti. So kulwaki private universities zo zisobola okulwaninga ate nga Makerere erina buli kintu kyonna n'obuyambi bwa gavumenti n'abaana abasobola okusasula naye tebasobola kufuna harmony. Ng'okuteesa kukyagenda mu maaso wakati w'abakulira university n'abayizi, ababaka bagamba nti n'abazadde abasasula ebisale bya university balina okwebuuzibwako nga university egenda mu maaso n'okwongeza ebisale ebisasulibwa abayizi. Habert Ziwa, NTV, Akawungezi.